Olunaku olwaliro ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa kuna omwaka 2023 luno lwe lunaku mulindwa buli munnayuganda yenna lwabadde alindiridde okweyiwa mu lubiri e Mengo okuvugiriza empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II okudduka emisinde egy'amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'Enkaaga-mu-8 ssaawa zaagenze okutuuka 12 ng'olubiri lukwatiridde Namungi w'omuntu abadde yeeyiye okubeerawo nga adduka emisinde gino egimaze ekiseera nga bakowoola abantu okugyetabamu. Ssaawa egenze okuwera emu Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abakungu ba Buganda okuva e Mengo n'abakungu okuva mu Uganda yonna ey'awamu babadde batuuse dda mu lubiri okubeerawo ku misinde gino, era nga bwe batyo babadde balindiridde okwaniriza empologoma ya Buganda okubeerawo ng'egulawo emisinde gino. Ssaawa ebadde eyingire mu kitundu empologoma ya Buganda n'eyingirawo mu lubiri e Mengo, bannayuganda ne bafa essanyu oluvannyuma lw'okugirabako, enduulu n'emizira ne givuga. Bwetyo empologoma nayo n'esiima n'ebaaniriza n'ebawuubirako. Olwaleero giweza emyaka 10 nga bategeka emisinde gino mu lubiri e Mengo okudduka emisinde gya Kabaka Birthday Run, naye mu myaka 10 wawadde wayise emyaka egiwerera ddala 42 ng'empologoma ya Buganda teyogerako eri Buganda, nga teyogerako eri baddusi ababa bakuŋŋaanidde mu lubiri e Mengo, naye olwaleero n'esiima n'esalawo nti egenda kwogerako gye bali era bawulire ku bigambo byayo. Njagala okubeebaza okujjako misinde gino nemugumira enkula n'ebizibu ebirala byonna kintu kyakitiibwa nnyo. Olutalo lwa Siriimu lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekumwa n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Bw'etyo eyogeddeko n'ebeebaza okujjumbiranga emisinde gino era n'ebakakasa nti olubiri e Mengo lwalangiriddwa ng'olumu ku kifo ekisinga okukuŋŋaanya bannamungi w'omuntu mu nsi yonna, naddala nga waliwo kaweefube ng'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya olwaleero omulamu ogubaddewo, era n'asiima nnyo abantu be ababeerawo okujjumbira omulango ogwo oguba gukubiddwa. Bw'atyo bw'amaze okwogerako eri Obuganda era taluddeewo n'asimbula emisinde gino, bannayuganda ne batandikirawo ogwabaleese okuddolontoka emisinde gyabwe buli omu mu kilomita zabadde alina okudduka. Waliwo abadde balina okudduka kilomita 25, waliwo abadde balina okudduka kilomita 10, n'abo abadde balina okudduka kilomita 5. Bwe batyo bwe basimbudde emisinde gy'olunaku olwaleero ng'empologoma esiimye n'erabikako eri Obuganda. Yoga yoga ayi Kabaka, ayi Katonda kuuma Kabaka waffe.